إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغنا بيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وحفظكم المولى جل وعلا ورعاكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وحياكم الله. تكم يونا تبدوا الله تبارك وتعالى نمسوم وفي وغيتبوا سلسلة دروس حول الجنة encyclopedia yemisomo jaffe gyetolera ku jana ya Allah tabarak wa ta'ala. Era ng'olwaleero bi'awnillahi tabarak wa ta'ala wa bi'izzatihi njagala tukwatagana lekitya eya namba 23. Lekitya eya namba 23 wa barakallahu fikum. Tituli ba mulembe nnyo mututeekeko mu dduwa insha Allah. Naye nga bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala tujja kutambula mpola mpola wa barakallahu fikum. Omutwe gugamba nti qusuru aljanna wa khiyamuha. Qusuru aljanna wa khiyamuha, embiri z'omujjana ne weemaazi. Oshiwulidde weema z'omujjana byo bigenda kufaanana bitya oba bifaanana bitya kubooledde ejjana weeri nteeketeeke nga bwe twakiraba mu misomo gyaffe egyakulembera wa barakallahu fiikum. N'olwekyo qusuru aljanna wa khiyamuha, embiri z'omujjana ne weema zaamu barakallahu fiikum. Sheikh agamba nti yabni llahu li ahli aljanna fil janna masakina tayyiba hasana. Owekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala yazimbira abantu b'omujjana ebisulo byabwe mujjana, kugamba ennyumba zaabwe mujjana nga tayyiba hasana, mu butuufu nga nnungi okamala wa barakallahu fiikum. Nga Allah bwe yagamba subhanahu wa ta'ala nti wa masakina tayyibatan fi jannati adenin. Oshiwulidde ebisulo ebirungi, ennyumba ennungi mujjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye yategekera abakkiriza oba gye yateekerateekera abakkiriza, nga bwe yagamba nti uiddat lilmuttaqiin. Yateekebwateekebwa ng'eteekerwateekerwa abayitibwa abatya Allah subhanahu wa ta'ala, banna tawhid. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu bo. Eyo aya eri mu suratu Tawba 72. وقد سمى الله في مواضع من كتابه هذه المساكن. Ewekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu bifo ebyenjawulo mu Qur'ani eyekitiibwa ebisulo ebyo yabiyita bilghurufat, yabiyita ebisenge nga bwe tukimanyi Oluganda
nti ennyumba yonna ekitibwa ekisenge kyekintu ekibeera kisinga ebbeeyi. Ekitibwa ekisenge kyekintu ekibeera kisinga ebbeeyi era kibeera kyankizo ku nnyumba yonna. Barakallahu fiikum. Ekitibwa ekisenge. N'olwekyo owekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala ennyumba ezo oba ebisulo ebyo owekitibwa Allah tabaraka wa ta'ala mu bifo ebyenjawulo mu Qur'ani y'ekitiibwa yabiyita al-ghurfat, ebisenge. Okiwulidde bulungi, ebisenge. Qala ta'ala, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti wahum fil ghurfati aminun mu suratu Saba eya 37. Allah agamba nti wahum fil ghurfati aminun, bana bagenda okuyingira mu jjana ya Allah azza wa jalla, bagenda okubeera mu bisenge byabwe Allah azza wa jalla byeyabateekerateekera nga aminuna. Okiwulidde nga bali mirembe, tewaliwo buzibu bwonna bwe bafuna. Wa barakallahu fiikum. Wa qala fi jazaa'i ibadi arrahman, n'agamba subhanahu wa ta'ala mu kusasula abaddu b'omulezi, abaddu b'omusaasizi w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Yagamba atya ng'aboogerako nti ulaika abo nno bana tawhid, abatya Allah subhanahu wa ta'ala, abalongoosa, abakkiriza, abasiraamu. Yujezawuna al-ghurfata bima sabaru, bagenda kusasulwa ebisenge. Okiwulidde bulungi, bagenda kusasulwa ebisulo, ennyumba zino bima sabaru, olw'obugumiikiriza bwabwe bwe bagumiikiriza. Nga butuufu bagumiikiriza nnyo mu kutya Allah tabaraka wa ta'ala, mulimu obugumiikiriza. Practice nga tawhidi ng'oyo, aqida entuufu, kyetaagisaamu obugumiikiriza. Okiwulidde? Ate waliwo ebigezo Allah azza wa jalla byeyabagezesanga nabyo ne bagumiikiriza. Okiwulidde? Ne bagumiikiriza obutajeemera owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, newankubadde nga waalingawo ebisikiriza, newankubadde nga amakubo gaalinga mangu, wallahi ne bagumiikiriza lillah subhanahu wa ta'ala. Kati Allah azza wa jalla tutuuse mu kiseera kino ekya yaumul qiyama, owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abasasula. Agamba ki? Ulaika abo yejezawuna al-ghurfata bima sabaru, bagenda kusasulwa empeera yaabwe gye bagenda okuweebwa al-ghurfa, ebisulo, ebisenge, bima sabaru, olw'obugumiikiriza bwe baalaga. Allah agamba nti wayulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Okiwulidde? nga muli bafuna okuwanirizibwa, bafuna okubuuzibwa, bafuna zissalaamu ezitagambika, okuwozaayozebwa okutagambika okwa buli kiseera, okubeesabeesebwa, okubuuzibwangako. Allahu akbar. mu jjana ya Allah tabaraka wa taala. Tusaba Allah azza wa jalla abeere nga agituyingiza ya rabbi wa barakallahu fikum. Eyo aya eri mu suratul Furqan aya ya namba 75. Yagamba Allah azza wa jalla wasifan hadhihi al-ghurufat, yali atenda ebisulo ebyo, yali ayogera ku bisulo ebyo nga abinnyonnyola abitenda. Okiwulidde? Yagamba Allah tabaraka wa taala nti lakini alladhina ttaqaw rabbahum, wabula abo abaatya omulezi waabwe ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala, lahum ghurafun, balina ebisenge, min fawqiha ghurafun mabniya, nga waggulu waabyo ate eriyo ebisenge ebirala ebizimbiddwa. Okiwulidde bulungi? Ebizimbiddwa, ziyite zikalina, ziyite zigoloofa, naki nga bw'oyagadde. Agamba Allah tabaraka wa taala nti tajeri min tahtiha al-anhaaru, tajeri min tahtiha al-anhaaru, nga wansi w'ebisenge ebyo nga wakulukutirayo emigga, giri emigga gye twalaba nga bizaajuha miski. Okiwulidde bulungi? Emigga gye twalaba nga amazzi gaagyo tegafiikuuka. Okiwulidde? Twayogera ku migga egy'omujjana, ntwogera ku nzizi ez'omujjana oba ensulo z'omujjana, ebyonna byonna twabyogerako. Barakallahu fikum. Nolwekyo gy'emigga egikulukutira wansi w'ebisulo bya bano abaddu ba Allah tabaraka wa taala, owekitiibwa Allah azza wa jalla baali nti akramahum, abawadde ekyengero ekitagambika,
naam abasitudde eddaala abawadde ekitiibwa n'okubayingiza jjanaaye ey'ekitiibwa ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Kati Allah agamba nti wa'ada Allah, eyo nno y'endagaano ya Allah tabaraka wa taala gye yalagaanyisa abaddu be abafaanaganako bwe batyo. La yukhlifu Allahu al-mi'ad, Allah subhanahu wa taala tayawukana ku ndagaano gy'abaakoze. Okiwulidde, bw'alagaanyisa atuukiriza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Suratu Zumar aya ya namba 20. Qala Ibnu Kathir, omumanyi ayitibwa Ibnu Kathir rahimahullahu taala, yagamba nga nnyonnyola ebifaanaganako bwe bityo nti akhbara azza wa jalla, ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatugamba an ibadihi suada, ku baddu be abatya Allah, ku baddu be abalongoosa, ku baddu be abawaggulu ab'ebitiibwa, banna tawhid, banna aqida entuufu, anna lahum ghurafan, nti balina ebisulo. Allah azza wa jalla yatubuulira nti balina ebisulo fil janna, mu jjana ya Allah tabaraka wa taala, wa hiya alqusuru ay ashahiqa, amakulu nti byebiri embiri ziri, okiwulidde, ennene, embiri ziri ezawaggulu ezinyirira, ennungi okamala obukamazi, ezitagambika, ebisulo eby'amaanyi eby'ebbeeyi. Allah yagamba subhanahu wa taala min fawqiha ghurafun mabniya, okiwulidde nga bwe twalabye mu aya eri, waggulu waabyo nga waliyo ate ghurafun, ebisenge nga mabniya, bizimbe. Naye nga ebisenge ebyo barakallahu fiikum njagala okujjukizaamuko nti bwe twali tulaba ku mizimbo gy'omujjana barakallahu fiikum, twalaba nga yandikoze nga seminti, yandikoze nga pulasita, yandikoze nga nakani buloka naki wansi zitalazo, okiwulidde bulungi, bigenda kubeera bitya, min dhahabin min lu'lu'a, okiwulidde bulungi, kwegamba min fidda, okiwulidde, feeza, zaabu, byebikola ebyo, okiwulidde bulungi, feeza, zaabu, okiwulidde, paaro, byebikola ebyo, gyemizimbe egyo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala gyatugambako wano, wa barakallahu fiikum min fawqiha ghurafun mabniya, yani tibaq fawqa tibaqin mabniyatun muzakhrafatun aliyatun, okiwulidde, bizimbe oba mizimbe nga gyatonebwa okutona, okiwulidde bulungi, decoration, ate nga gyawaggulu, wa barakallahu fiikum. وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه القصور، نبي وفي محمد عليه الصلاة والسلام mwana watu yatutendera ebisulo ebyo b'embiri ezo, nga mu hadithi eri mu musnad gwa Imamu Ahmad ne mu Ibn Hibban, nga eva ku Abi Maliki al-Ash'ari, okiwulidde, ate ne mu Tirmidhi ya Ali ibn Abi Talib, ngombaka agamba sallallahu alayhi wa sallama nti inna fil janna ghurafan, mazima ddala mu jjana ya Allah tabaraka wa taala mwana wattu mulimu ebisulo, mwana wattu mulimu ebisenge, nga yura dhahiruha min batiniha, nga kwegamba omuntu bw'abeera munda ng'alaba ebweru, okiwulidde bulungi, kwegamba ebweru w'ebisenge ebyo, ebweru w'ennyumba ezo, omuntu ali munda, okiwulidde, oba abali munda nga balaba bulungi nnyo ebweru ennyumba ezo nga bwe zifaanana, okiwulidde bulungi, oba nga ebweru we wafaanana. Wa min batiniha wa batinuha min dhahiriha, ate nga n'omuntu bw'abeera munda, kugamba omuntu bw'abeera ebweru ng'alaba bulungi nnyo munda waabyo, okiwulidde, ate bannannyini byo tabaan, ate omuntu bw'abeera munda, mwana wattu ng'alaba bulungi nnyo ebweru waabyo, ng'alaba bulungi nnyo ebweru waabyo. Agamba omubaka sallallahu alayhi wa sallama nti a'addaha Allahu ta'ala, ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, bino ebisenge bifaanaganako bwe biti, ennyumba ezifaanaganako bwe zityo, Allah azza wa jalla yaziteekerateekera, ng'aziteekerateekera baani? Liman at'ama ta'ama, eri abo abantu abaliisa emmere, abantu abaliisa emmere, abafaayo mu kuliisa emmere, okiwulidde bulungi. Babagambye nti tulina ddalasa egindi twagala abasiraamu balye
okiwulidde bulungi, banyumirwe basome eddiini yaabwe ne bafaayo ne bateekamu ssente zaabwe, okiwulidde bategedde nti obusiraamu bukubiriza era bulaga empeera mpitirivu eziri mu kuliisa emmere, n'obasanga mwana wattu nga bajjumbira ekigambo ky'okuliisa emmere, agere akaseera ngaako, okiwulidde n'afumba emmere ye n'ayita banne ne bajja ne balyako, naddala abantu abatalina busobozi, naddala abantu abalina obusobozi bwabwe nankani obusobozi nga butono bambi, okiwulidde akanyama tatira kalyako naki osaza akabuzi ngaako, oyisa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bafaanaganako bwe batyo, mwana wattu ne balya ku mmere, okiwulidde bulungi, ne balya ku mmere, agira n'akuŋŋaanya abaana. Subhanallah, waliwo hajati gwe mmanyi alina gyali eyo mu Imarati, ni mwana wattu bwakomawo akuŋŋaanya abaana, era abaana beesunga naki, n'afumba ekimere nga kyamaanyi, mwana wattu abaana ne balya emmere, mwana wattu barakallahu fikum. Ekigambo ekyo kyansanyula, mwana wattu neŋŋamba masha Allah, Allah muwemu obulungi, Allah muwemu obulungi, wa barakallahu fikum. N'olwekyo ebisenge bino ebisulo bino ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabiteekerateekera baani? Yabiteekerateekera abo abaliisa emmere. Wa alana alkalaam wa fi riwaaya wa ataaba alkalaam, okiwulidde nga kwegamba ebigambo bye ne bano boogera ebigambo ng'ebigambo birungi, aboogera ebigambo ng'ebigambo birungi, okiwulidde bulungi, ebigambo birimu obukkakkamu, ebigambo bigonvu, wa barakallahu fikum. abalala baani? Wataaba as-siyam fi riwaya wa atamma as-siyam wa fi riwaya wa adama as-siyam, kwegamba ne babeera nga basiiba buli kiseera, akutte Ramadan amusiibye amazeeko, ogenda okulaba nga ate ewuuye era mu sittati ajjumbidde asiibye, ogenda okulaba Mande n'Olwokuna mwana wattu afaayo, ennaku enjeru nazo azaagala azisiibe. Subhanallah, nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gy'abasiraamu. Omulala agamba nti wasalla billayli wannaasu niyam, ne bana abasaala ekiro ng'abantu beebase, okiwulidde bulungi, ne bana abasaala ekiro ng'abantu beebase. Allahu akbar, beekubiriza bokka, ne bazuukuka ne basaala, ne batendereza Allah subhanahu wa ta'ala, ne bamusinza nga Allah bwe yagamba nti tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a, okiwulidde wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu akbar, okiwulidde bazuuka ekiro ne basaala ne basinza Allah subhanahu wa ta'ala fi jawfi layl, ekiro bantu beebase, okiwulidde nga nabbi sallallahu alayhi wasallam waliwo hadithi gye yatugamba nti ayyuha nnaasu, abange mu abantu, afshu salama, musaasaanye salaamu bannange, wa at'imu at-ta'ama, muliise ne ku mmere, wasilu l-arhama, muyunge n'eŋŋanda zammwe, wasallu fi llayli wannaasu niyam, musaaleko n'ekiro ng'abantu beebase, tadkhuluna aljannata bisalaamin, mujja kuyingira ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala na mirembe. N'ekyo ebigambo ng'ebyo wallahi bikulu nnyo, bikulu nnyo, birimu empeera mpitirivu, birimu empeera mpitirivu z'onaasanga mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Okusasulwa okwabyo, Allahu akbar, kwankizo kwa njawulo, wa barakallahu fikum. N'ekyo hadithi yaffe eno gye tuliko, barakallahu fikum, ey'ebisenge by'omujjana, hadithi ntuufu teriko mutawaana, erimu sahih al-jami'i as-saghir, ekyomanyi waffe Sheikh Muhammad ibn Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Naam, agamba Sheikh nti wakad akhbarana al-haqq tabaraka wa ta'ala, era owekitiibwa Allah azza wa jalla yatubuulira dda, yatugamba dda nti anna fil janna khiyaman, mazima ddala mu jjana mwana wattu mulimu weema, okiwulidde bulungi, mulimu weema nga Allah tabaraka wa ta'ala bw'agamba nti hurun maqsuratun fil khiyam, bwe yali ayogera ku bakyala bali ab'omujjana bahurul ain, yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti hurun maqsuratun ay mahbusatun, abakyala abo mwana wattu nga bakomekeddwa, okiwulidde bulungi, fil khiyam, munankani mu ziweema zaabwe, ziweema zaabwe. Bwe twogera nno weema,
amagezi tegakutwala kuwema zino ez'okudduniya n'olowooza nti bwezito bwe zifaanana. Omubaka ajja tutenderamuko sallallahu alaihi wasallama tulabe ez'omujjana zifaanana zitya. Okiwulidde bulungi? Ate nga tujjukira bulungi nnyo nti emizimbo gy'omujjana twalaba dda nti gya paalo, gya zaabu, gya feeza. Okiwulidde? Kati biteekwa kuba byanjawulo. Oluganda barakallahu fiikum wa kathara Allahu min amsalikum. Eyo aya gye tulabye eri mu suratu Rahman aya 72. Wa naam wa hadhihi alkhiyam weema z'omujjana ezo khiyam ajiba, mutufu weema zeewuunyisa okamala obukamazi. Fahiya min lu'lu, mwana tuzakolebwa nga ziva mu luulu. Okiwulidde? Gwe bayita paalo nga ziva mu luulu oba nga za luulu, zakolebwa nga za luulu. Okiwulidde? Mujawwafa, ate munda nga mulimu space era nga bw'okimanyi. Okiwulidde bulungi? Amakulu nti munda muwulenge, munda mulimu space, mulimu gap. Okiwulidde bulungi? Kakati tuluha, obuwanvu bwazo, fi samaa, ng'oyambuka waggulu. Amakulu okudda waggulu eri, obuwanvu bwazo 60 milan, za miles nkaaga. Subhanallah, miles nkaaga, 60 miles. Allahu akbar walillahi alhamd. Ya rabbi, obuwanvu bwazo okuva kakugereze wano nti okuva ku ttaka ng'odda waggulu, okuva ku ttaka ng'odda waggulu. Obuwanvu 60 milan, mayiro nkaaga. Okiwulidde? Mayiro nkaaga. Wa fi ba'di riwayat, mu riwayat endala, mu njogera endala, arduha 60 milan, obugazi bwazo mayiro nkaaga, obugazi bwa weema. Ya rabbi, weema emu bweti naye ng'obugazi bwayo mayiro nkaaga. Allahu akbar. Ng'obuwanvu kuva ku ttaka okwambuka waggulu mayiro nkaaga. La hawla wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Mu Muslimu omwo mulimu hadithi ya Abdullah ibn Qais nga jijja ku nabbi sallallahu alaihi wasallam. Agamba nti nabbi yagamba alaihi salatu wassalam nti inna lilmu'mini fil janna, mazima ddala omukkiriza alina mu jjana la khayma min lu'lu'atin wahida mujawwafa. Okiwulidde? Omukkiriza alina mwana watto mu jjana weema naye nga kugamba ya luulu. Okiwulidde bulungi? Paalo nga mujawwafa, nga munda mulimu gaapu, munda mulimu ngera bwolaba ennyumba. Okiwulidde bulungi? Munda mubeeramu space. Okiwulidde? Kakati agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti tuluha, obuwanvu bwazo 60 milan, miles nkaaga. Allahu akbar, miles nkaaga. Agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti lilmu'mini fiha, omukkiriza mwana wattu muweema ezo, omukkiriza bw'ali bafunye weema, ahlun, agenda kubaamu n'abantu. Naam, agenda kubaamu n'abakyala. Agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti yatufu alaihimul mu'min, ng'omukyala mwana wattu abeetooloolamu, ng'omukyala abeetooloolamu. Fala yara ba'duhum ba'da, ng'abamu tebeeraba. Okiwulidde bulungi? Ng'abamu tebeeraba. Nga bwe tujja okiraba awalala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam atunnyonnyola tegenda kubeerayo oluyoogaano nti ate bano bakazi bajja alumyeko munne ennyindo, wallahi amulumbye, ategedde nti ali ku musajja we, amukwagudde, amuvumye ebigambo. Wallahi eddoboozi, amaloboozi gasitusaawo bakubaganye, jiribabu zeewanise nati eri mu jjana tegenda kubeerayo ebyo n'akamu n'akeddagala. Mu hadithi endala erimu Muslim, nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti fil janna khaymatun min lu'lu'atin mujawwafa, mu jjana mulimu mwana wattu weema nga za luulu, nga mujawwafa, nga bwe twakinnyonnyodde. Amakulu nti oziyingiramu. Okiwulidde bulungi? Oziyingiramu munda kwegamba. Masha Allah. Kati nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam nti arduha, obugazi bwazo, arduha, obugazi bwazo 60 milan, miles nkaaga. Miles nkaaga. Arduha 60 milan, obugazi bwazo miles nkaaga. Barakallahu fikum. Kakati agamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nti fi kulli zawiyatin minha ahlun,
nga buli nsonda fi kulli zawiyatin minha ahlun, nga buli nsonda mwana wattu mulimu abantu. Okiwulidde? Ab'omukkiriza ono, abakyala ab'omukkiriza ono. Agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama ma yarawuna al akharina. Okiwulidde? Nga tebeeraba bano, tebalaba bali. Agamba yatufu alaihim almu'min, ng'omukkiriza mwana wattu abeetooloolamu. N'agenda ewa bano, masha Allah, neyemala eggoga, n'agenda eri, neyemala eggoga, n'agenda eri, n'ababeesabeesa, nabo ne bamubeesabeesa, wa barakallahu fiikum wa hakadha. Okiwulidde? Eyo no hadithi nga nayo ntuufu terina mutawaana, nga bwe twannyonnyodde nti eri mu Muslimu. wa barakallahu fiikum. Naam. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض أصحابه. Nabbi sallallahu alaihi wasallama mwana wattu yatubuulira bulungi nnyo, n'atunnyonnyola ku mitendo by'embiri, ekiwulidde, ez'abamu ku bakyala be, embiri ez'abamu ku basahaba be. Fafi sahihayi al-Bukhari wa Muslim, mu Bukhari ne Muslimu hadithi ya Abi Huraira, Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti ata Jibrilu yajja النبي صلى الله عليه وسلم. يجي والنبي عليه الصلاة والسلام. أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل يجي والنبي صلى الله عليه وسلم فقال نام جامبا يا رسول الله وانقم بكوا الله هذه خديجة. قد ماما في خديجة alina yali ajja ng'alina waali. Okiwulidde? Tannatuuka naye nga Jibuliru yamulaba. Okiwulidde? Era akitegeera nti ajja, ne byali nabyo byonna abimanyi. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam ye tannategeera era tamanyi nti Khadija ajja naki. Kati Jibuliru amugamba nti owange balina bye baliko. Okiwulidde? Kati Jibuliru amugamba nti owange hadhihi Khadija, munange oyo Khadija. Okiwulidde? Wuyajja Khadija wuyajja. Naye nga mu kujja kwe maaha ina fihi idamun wa ta'am, alina ekyombo mulimu enva nga mulimu n'emmere, mulimu enva nga mulimu n'emmere. Fa idha atatka, bwakujjira amakulu bwatuuka, faqra alaiha salama min rabbiha wa minni, mutolere salaamu okuva ew'omulezi we Allah tabaraka wa ta'ala, n'okuva nange muntuusizeeko salaamu yange, nange muntuusizeeko salaamu yange. Tunuulira baddu ba Allah, tunuulira abantu ab'ebbeeyi maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, tunuulira abantu abatuli waggulu. Naam, ono mukyala muka Nabbi sallallahu alaihi wasallam, maama w'abakkiriza, owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala amuweerezza salaamu. Allahu akbar walillahi alhamd, Allahu akbar walillahi alhamd. Ya Rabbi, era bwe yatuuka Nabbi yamugamba nti assalaamu yuqri'uki salaam, la ilaha illa Allah. Okiwulidde? Allahu yuqri'uki salaam. Assalaam ismun min asma'illah subhanahu wa ta'ala. Ejitibwa salaam, naam, linnya manyaga Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Nabbi yamutuusaako salaamu okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga Jibril bw'amugambye. Bwakujjira faqra alaiha assalaam min rabbiha wa minni, mutolere salaamu okuva eri omulezi we n'okuva gyendinze Jibrilu. Agamba ki? Jibrilu amugamba nti wabashirha bibaitin fil janna, omusanyuse n'ennyumba mu jjana, omusanyuse n'ennyumba mu jjana, min qasabin, n'ennyumba eyo y'amabanda ag'ebbeeyi. Okiwulidde? Endabika yokka, matiribona, masha Allah. N'agamba nti la sakhba fihi wala nasab, temuli luyogaano, temuli nkayana, abadan, temuli ebyo bya ku duniya, luyogaano, kusikangana n'abajja, kubagana, kufumitangana biso, amulumyeko ennyindo, amulumyeko okutu, simanyi biki, amuloze, ebyo byeno mu jjana. Okiwulidde bulungi? Eri mu nnyumba ziri ebyo byeno munnanka ne mu duniya, afwan, ebyo byeno mu duniya. Okiwulidde? Naye eri mu jjana teriyo ebyo, teriyo fujjo lifaanaganako bwe lityo. Okiwulidde bulungi? Wala nasab, wadde attaab,
okukoowa kwonna n'akamu n'akeddagala حديث من مشكات الأصابيح مشكات المصابيح وشولد وبارك الله فيكم نانتوف تريكم توانا قلنا بإذن الله تبارك وتعالى وبارك الله فيكم. نعم ككتي حديث إلى البخاري لمسلم يا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام بكوى الله صلى الله عليه وسلم انت دخلت الجنة وانا واتنا ينجر الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة نيندو كلابا نمانا واتنا الرميصاء أولي مكا أبي طلحة agamba nti wasami'tu khashafatan mwana tungendo kulira ngampulira enswagiro okiwulidde ngampulira enswagiro faqultu kyenva ngamba man hadha ato yani abuuza nabbi sallallahu alayhi wasallama abuuza bali abeeri okiwulidde iyo yani ya rabbi kakati faqala jibril wamugamba oba agambibwa هذا بلال ويعني oyo bilali wakiwulidde oyo bilali agamba nabbi sallallahu alayhi wasallam nti wara'aytu qasran mwana wattu nendaba olubiri nga lw'amaanyi nga bifinaihi jariya nga mu compound y'olubiri olwo nga mulimu omuwala وشولد نبي أقام صلى الله عليه وسلم فقلت فنغامب لمن هذا أي لمن هذا القصر انتي أولو لواني وشولد نابوز النبي صلى الله عليه وسلم ننجني أولو لونجي لبك بلونجي لغازيكي بويفيتيو فقالوا شافا قام والنبي صلى الله عليه وسلم برنبا مقام بابوزا تلي عمر ابن الخطاب ورفيديو ولون الورابا وعمر بن الخطاب أقام النبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أدخله كيفان جغل أقول ينجلا أما قلوا ينجلا ورفيديو فأنظر إليه نسولوك بيرانتي نتجرز بلونجي سولوك بيرانتي نتنولي لناتي فذكرت غيرتك anyumiyane Umar ibn al-Khattab washulid kakati nabi agamba Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa sallallahu alayhi wasallam amugamba nti ndayagala okuluyingira ngambiddwa nti wa Umar kyenvanzi jukira ebbubalyo ya Umar nengenda nzijukira ebbubalyo faqala Umar nabi chafa Umar chafa agamba ngadamu nabi sallallahu alayhi wasallam ناغامت بأبي أنت وأمي يا رسول الله وانغمبك الله لكناوي أعليك أغارو ngakugwe nkwatibwe buba sebo ngagwe nkwatibwe buba sebo hadithi li mumishkat al-masabih Allahu akbar nsaba Allah tuyingize janaba nange wakiwulidde ebyengeranga binabituwe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala Allahu akbar. نعم وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالطريق الذي يحصل به المؤمن على مزيد من البيوت في الجنة. نبي صلى الله عليه وسلم يتوب لنا مكوبو ومكرز مايزو كيتira okubera nti ayongera ku nyumba ze mu jjana washulidde ayongera ku mizimbo gye mu jjana falladhi yabni lillahi masjidan omuntu yenna bannange azimba kulwa Allah subhanahu wa ta'ala omuzikiti yabni Allahu lahu baytan fil janna Allah muzimbire nyumba mu jjana nga hadithi eri mu musnad wa Imam Ahmad hadithi ya Ibn Abbas na isnadi yayo ntufu ombaka yagamba sallallahu alayhi wasallam nti man bana lillahi masjidan omuntu bannanga azimbira Allah oba azimba kulwa Allah tabarak wa ta'ala omuzikiti walau kamafhasi qata libaydha newankubadde nga gulinga akasuka ekinyonyi mwe kitereka amajiga akyo bana Allahu lahu baytan fil janna Allah muzimbire nyumba mu jjana hadithi li sahih al-jami as-saghir ngatufu teriko mutawana gwonna era hadithi tujimanyi barakallahu fikum. Naam kakati ate era mu ngeri yemu mu musnadi ogwa Imam Ahmad ne mu sahihai al-Bukhari wa Muslim
musunani at-Tirmidhi ne mu Ibn Majah kadhalika na hadithi ya Uthman. Nabi yagamba sallallahu alayhi wasallama man bana masjidan, umuntu yenazimba omuzikiti yabtaghi bihi wajha Allah, nga anonyamu kusimisa Allah subhanahu wa ta'ala, anonya mpera za Allah, bana Allahu lahu mithlahu fil janna, Allah muzimbira enyumba efana no muzikiti nga gwazimbye mu jana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. Ozimbi wano muzikiti kale gwarumwemu oshuulide bwe busobozi bwo. Naam, Allah tabarak wa taala agenda kuzimbira nawe nyumba mu jana. Oshuulide bulungi agenda kuzimbira nga bwozimbye nawe omuzikiti ogwo. Allah kuzimbire mu jana. Barakallahu fikum. Ne jana nga ya bei akafo katono nnyo bwe katika bei kasinga dunia yonna nebijirimu nga nabbi bwe yatugamba. Yali yakutakati nagati mawdhi'u hadha al-'ud fil janna, akafo akenkana akatikano kafuti ngemu bafuti biri mujana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabina gamate khayrun min ad-dunya wa ma fiha, ke kasingo bulungi edunia yonna nebijirimu. Tunulira wallahi ngozimbi omuzikiti tugamenti gwa futi 10 ku 10. Allahu akbar. Ogenda kufuna kyenkana ki mujana ya Allah tabaraka wa ta'ala. Akakaporoti Allah subhanahu wa ta'ala mwagenda okuzimbira nyumba katugamenti ya futi 10 ku 10. Ate bitu bigenda kubayo tulabya nti wano enyumba zijjana zifaanana zitya zenkana zitya. Okiwulidde bulungi ebbeeyi yazo barakallahu fikum. Obugazi bwazo 60 milan. Allahu akbar. Eyo nno weema njagala okitegere bulungi. Weema obuwanvu bwayo okuva ku ttaka miles 6, obugazi bwayo miles 6. Allahu akbar walillahi alhamdu. Saba Allah bannange atusasire ya rabbi, atusobozese tukolerere jana ate tujiyingire akirize omwekitiibwa Allah azza wa jalla. Hadithi jetuba tusembya iri nakati mu sahih Muslim ne musnad gwa Imam Ahmad, mu Abi Dawud mweri, mu Nasa'i mweri, mu Ibn Majah mweri, nga ya Habiba ombaka yagamba sallallahu alayhi wasallama ndi man salla fil yawmi wal layla 12 rak'a tatawwa, omuntu yenna asara eraka 12 ekiro nemisana, eraka 12 naye nga zakyeyagalire amakulu overtime. Akiwulidde bulungi si zatteeka nti zatteeka. Omuntu azisala kulwa Allah tabaraka wa ta'ala bana Allahu lahu baitan fil janna, Allah amuzimbire nyumba mu jana. Allah amuzimbire nyumba mu jana. Hadithi nga ntuufu eri mu Sahih al-Jami' as-Saghir. Subhanallah. Katunulira mu dua Allah subhanahu wa ta'ala bino byebimu ku bintu bye tuba tukola tuberenga tufuna okuzimbirwa nyumba mu jana. Nga Allah yenyini yatuzimbire nyumba mu jana, tujja kwesanga masha Allah nga tuganyiddwamu nnyo ekigende ewala. Wa barakallahu fikum. Nolekyo musomo gwaffe biidhnihi tabaraka wa ta'ala gutambudde bwe gutyo gwaleero qusuru aljanna wa khiyamuha, okiwulidde embiri z'omujjana ne weema z'omujjana. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atugase nagwo. Wa barakallahu fikum. Abulugana tukomaawo. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.